mu kutegeera okunnoonya yandaba ku eno program gye mukola ku street yoku street yoku Agdalive wano ng'olwaleero tuli Gombe yali Bushenyi Bushenyi gye yasinze okulaba program street yoku Agdalive bwe kiri akulaba agamba oyo mufana sina mukwano gwe wala muganda wange tufaanagana wano tambulira wensanze omwami asiika chapati sebo gyebaleko kale sebo abantu babulira erinnya lyo sebo bampita Kawuki Robert bakuzaalawa banzaala Golola Gomba naye nga nkolera mu Gombe Golola Gomba sebo mbadde manyi buli asiika chapati atera kuba musoga nedda taata nange sebo nzimanyi lwaki bagamba abasiika chapati mbuno basoga mbu mweza mweserera kuwooma gwe ekikolo otya okubeerawo nga toli musoga anti munnange nyina obumalirivu mu kino ekintu kubanga nkiruddemu ebbanga Agdalive kyenyero gyebazaako kiri kimu nti bwe yandaba ku Agdalive nagamba ono bulaza wange nasala wajja akola ki akunoonya nasooka mwewala awo toyinza n'okukaabawo nga mpadde ekifuba nsituddeko mutuufu olw'amasanyu amangi nakaaba kuba nali sikisuubira Agdalive wallahi tebalina sijje banzija kwedda abatulaba eyo ndowooza mulaba ensonga zino ffe tuzikola ku mutenda gwa bwannakyewa tebanzijaako yadde ekyebibiri tukwaniriza ku program studio ku Agdalive wano ku Agdalive TV eddoboozi ly'eggomba nze Senkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaabo omuweereza mu programu eno olunaku olwaleero tugezezzaako okulaba nga tukyalira munnaffe omukulu Robert tulina omugisha wano eggombe Butambala emabegako okubajjukiza katono mwezi gwali ndowooza gwa 10 omwaka oguwedde twali tukola programu eno studio ku Agdalive ne tujja eggombe Butambala omwami ono twamusanga oba oli awo nga yina ebimubulako nga bujjo bw'omanyi mu bulamu obwa bulijjo naye nga Agdalive weri nti TV erabibwa ensi yonna erabibwa okumpi n'ewala abantu be yasobola okubazuula ng'ayitira ku mukutu guno gwa Agdalive ekitweso olwaleero ki mu programu eno studio ku Agdalive abatulaba twagala okulaba omwami ono ng'asiima nga yeebaza olwa Agdalive okubeera nga yasobola okumuzuulira abantu be abaali ewala oba oli awo beetasuubira nti aliddamu balabako so nga nabo esuubira okumulabako oli aliraggwamu tweyungeko wano ku Agdalive program suite yo nga tuline Insight Media n'aba Alan Soft Media okutuusaako enteekateeka yonna nga bwegenda okuba nkwegayiridde tova ku Agdalive well tukulisaayo mu kuwumulako abatambula naffe ku programu eno studio ku Agdalive nkyali Senkubuge Rogers Tebitendwa omuzadde tazaawo omuweereza mu programu eno ya Agdalive ku studio Insight Media tukyalinamu tutambula nabo na Alan Soft Media webali otereza ekifaananyi kibeere kubeera nga kikutukako bulungi nga tekiriimu wadde akantu konna ekigwanira ku mulembe omutebi abange saagala kumala budde ntera okugamba nti nga asiikira enkoko ebinyeebwa kuba mwattu ne bwebeera ng'eridde bibisi teyinza kwebaza era tugende buterevu ewa mukadde waffe Robert alina amannya ag'enjawulo tuwulirako abantu bawuliddeyo Robert tulina omugisha ate twawuliddeko Robert ani eddala Robert tulina obugisaate ati gonna sooka ogogera amannya go gonna gave kumu gonna kale amannya agali ge bamanyi abantu kale gabbo ge bakoze bamumanyiko ti nze Kawuki Robert kati Kawuki Robert ng'olina n'omuziro webale nnyo olwo weddira ki olwo neddidde enkiba genda mu maaso era nali ndi awo nga mama wange ngamba ti mwana wange oyinza okuba oli munyankole konze yi mama ate nzija atya okuba nga ndi munyankole ate nze Kawuki ava mu nkima ebika ebimu ebikulu mu Buganda genda mu maaso kale neŋŋenda nga mama akiŋŋamba akinyingira mutwe naye akiŋŋamba naye kakale nga nange sikiteeka nnyo mu birowoozo wabula olunaku lwali lumu mba ndi awo nali ndina wano wange nga kojja wange omu
awe kayenje nakubira simu ngamba Robert jangu ko wano ewaka yabye nkwagaza olwo nga tulinayo olwo jajja wa foyo resident n'abakoza abangi gwamanyinga jajja kadde olwo nga tugera musomera misa kati ku misa olwo nnyini muganda wange lwe yajjanga ajja okukola ki okunnoonya mpulira era yatuukirawo nkinga n'ayogera olwategeera atya okutandika okunoonya mu kutegeera okunnoonya yandaba ku eno programu gyemukola ku street okwo akulaba ku program street yo ku Agdalive ng'alaba nkuba chapati ate agenda okulaba nga mu butuufu nange ate mufaanana asinziirawo okulaba yali Bushenyi Bushenyi yasinzira okulaba program street yo ku Agdalive bwe kiri akulaba agamba oyo mufaana sina mukwano gwe wala muganda wange tufaanagana kati nga taata yagenda okufa nga baali bazze eno okujja okunnona naye nga bagenda okujja okunnona kale mama wange yali yatambulamuko nga taliiwo ne baddayo kati bwe yandaba ku Agdalive nagamba ono bulaza wange nasala wajja akola ki akunoonya yajja okundaba yajjira mu ssanyu lingi kati ate nayenyera okutuuka eri nga nvudde wano waka ngenda okutuuka eri nga kuye kwenkuba amaaso olamufaanagana nasooka mwewala awo toyinza nokukaabawo nga mpadde ekifuba nsituddeko mutuufu olw'amasanyu amangi nakaaba kuba nali sikisuubira kati awo olwo erinnya eryakawuki likoma erinnya eryakawuki likoma kaakati olwo oyingira mu linnya kyeppya olwo nnyingira eryatulina Mugisa Robert olwo ofuuka Munyankole ova mu Buganda olwo nvudde mu Buganda ngenze Bushenyi kati ne wano wetwogerera twogera na Munyankole bwe kiri omwana we Bushenyi oyinamu kakanyankole akatonotono akakuyunga ku bantu bali olunyankole olwo tumanyi mukatini Kye Munyankole aga Kye konka nogambaho Kye ningambaho Kye baba olw'ensonga tinkumanya olunyankole tindikulumanya kandi olw'omunyabuzaale naye ntukumanya olunyankole oba nange njogera banaye bituufu abatulaba eyo mutusaasire ebintu bino tugezaako okulaba nga tukwatagana toye nga tutambula kale nga tuwunzika abantu kikyobakubiriza kati ku Agdalive kikyogamba nti bannange okusinza ku kino kyendabye abantu mukolebwe mutirwe muti ku nsonga ya Agdalive kyengero gyebazaako kiri kimu nti omukutu guno gwo nali sigumanyi era nagulabira ku mukulu ono kyenjagala olwo Agdalive bakujjako sente mmeka Agdalive wallahi tebalina sente gye banzijjako abatulaba eyo ndowooza mulaba ensonga zino ffe tuzikola ku mutenda gwa bwannakyewa tebanzijjako yadde ekyebibiri era bambi mukulu Rogers yajja ngamba mukulu Robert gyebaliko nzikale sibonawe gyebali tufuna nkuba mu kamera netwogera bitwayogera bali kwe bakola ki kubasinzira okujja okukola ki okunnoonya kati njagala otunulawo ogamba abantu bonna nti bannaye mwenna gye muva ne gye mulaga mwekumire ku mukutu guno gwa Agdalive abantu baffe aba Uganda kyennyongera okubakuutira nti mwekuumire ku mukutu gwa Agdalive mukutu mutuufu tegulimba kuba nze naye mbadde simanyi nti banajja ewange wempangisa wano tibanoonyeeko njogereko ko nabo kati bw'obeera muno okola biki butuufu bwe mbeera muno nkuba capati zange zino goya ngano ensi ekulabe nti ffe tetunoonya nti wabagagga bugagga ffe tujjira ddala paka ku muntu owa wansi abatulaba eyo ffe eno yenkola ffe ku Agdalive tetuliimu busosoze nti oba tunoonye bagagga mu makalina nedda tujja ddala okutuuka ku muntu owa wansi kubanga naye munnayuganda munnaffe omwami wuuno agoya ngano akuba capati era ffe twamusanga ali ku capati ze twasooka tulowooza musoga manyi bagamba mbuno abasoga be basinga okuba bakafulu mu capati kati naye omwami ono si musoga naye olaba ali mu capati ze bw'ati era bwe twamusanga so kale nabatulabeyo mwenna yoyo tulina omugisha Robert yali kawuki n'afuuka tulina omugisha Robert tukuleetedde olwaleero
twagala okwebaza tutambula nabo ate twagala okwebaza omwami ono kubanga musajja mwanjulukufu abalala bwafuna ekitunga ekyo tavayo kubuulya banne kati mwabaliyo nga tonamanya Agdalive kyoba okola genda ku YouTube osubscribinge tekamu ekigambo Agdalive nyiga mu peesa emyufu eriko ekigambo subscribe okwate mu kidde buli kimu ekigenda maaso ku Agdalive ojja kuba okiraba mpunzika nebaza nnyo aba Insight Media mukulu Lukyamuzi Emma okuva mu Insight Media obeda tuli naye ku kamera kuva mwami ono tumunoonyeza tuze tunudde eri naye nga tuli naye omwami Lukyamuzi Emma wa Insight Media yala nnyo okwebaza aba Alan Soft Media abo abakuŋŋaanya ekifaananyi kyo ne bakirongoosa ne kikutuukako sinza kwerabira okwebaza omukyala Maggie Bato okuva mu ggwanga erya Egypt e Cairo omukyalo oyo yakola ku nteekateeka y'ennyambala bwe tuba tufuluma omwami omukyalo oyo atwambaza yala okwebaza management technical team ya Agdalive ate n'abaana b'eggomba sako gombe ceremonial consultants abo basasula byakulya byaffe buli gye tutambulira mwebale nnyo mwebali ddala nze Senkubuge Rogers Tebiteno omuzadde tazaawa one of the best MCs in East and Central Africa ayi Katonda wangaza sebugulu gwa nnyomo